Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Kale katulabe yebali kumkwasa tried on obulamu buli butya obulamu bwebitewe bityo kati nyinyonyolamu ino mami wange bamuyita Jaaka adde nagendako ebweru nga nagenda Saudi tubali tukolagana bulungi nga ntera n'omuweereza ku ssente kati neŋŋamba kamuwe surprise nzireyo nga simugambye okay nenkomawo e Uganda nga simugambye nagenda okutuuka we twabeeranga nga nasangawo omukazi nagenda simulina mwana kubanga twali twateesa nga ngenda kuzaala nga nkomyewo ogenda kuzaala nga okomyewo kubanga eno Saudi nazeeyo emyaka 3 okay kakati kiki wakuŋŋambi wakomyewo wakoze ki nakomyewo namusanze yawasanga omukazi amulinamu abaana 2 mwali mwewasabya mbaga akawundo kakuba eddirisa kiki oba girlfriend boyfriend twali girlfriend boyfriend twali twesuubiza nga n'abankomyewo tubeere nga tukola kinga tulaba kiki etuzzaako tulabe n'ensonga z'okuzaala kuba nze nali nkyabeera waffe naye ye nga yazimba yali yazimba nga alina ennyumba ye yazimba nasanzeewo omukazi nemusanga alina n'abaana kakati kiki wakoze eki bannaye mukazi wattu bannaye nawunze kubanga efe amazima nabadde sikisuubira mwami Kadima adde ansuubiza ensi neggulu kubera nga bwebumayi twagenda twesuubiza buli omu ng'asuubiza munira nemubuuza naakusanga naŋŋamba ye ojja kunsanga twadde nga tunyumya bulungi nga tubeere nga twogerezeganya ng'alaga tewali buzibu bwonna mumiitingako naye miitinga naye kubanga nagenda we twali tubeera we nali mmanyi nasanzeewo omukyala omukyala ne mubuuza omukyala naŋŋamba ye oli mwami we era yamulinamu n'abo abaana kati ono ne mukubirako ku ssimu kuba saamusangawo we namukubirako ku ssimu ne mugamba ssebo byensanze ewaka nga tebinyuma naŋŋamba nti nno ye wadde oyo amulina naye si mukyala we era yetamwagala era bulijjo alinda nze mukazi gw'ayagala mugamba ze sigenda kusobola kubeera mu ezo nsindikagano naye mugamba munnaye kikiyinza obutasoboka kubeera ffenna kakati buzibu kiki kyoyagala tukuyambe Kadima mbadde njagala munyambe kubanga olaba nali nkyali Saudi era omanyi abaagala namuweerezanga obufaananyi bwange kwatira buvidiyo bwange obw'obukaba mbadde njagala era nkimanyi buvidiyo bwakyabulina era essimu gyakozesa kati ze mba njagala ebifaananyi ebyo mba mumukubidde abisangulemu kubanga ye ankangakanga ntiisatiisa aŋŋamba singa mukyawa ebifaananyi agenda bbika bwagamba bwatyo bwaŋŋamba naye nga nze mbadde njagala mwogereko naye ebifaananyi byange atulisi abisangulemu naye gwe ki ekyamukuweerezanga ebifaananyi kweno ensi gy'omanyi yatabuka naawe obitegeera nga muli mulaavu oli nali sisuubira nti ayinza n'okundisappointinga kati gwe omugamba abiggyemu kiki waye agamba akyanjagala mbw'oli yetamwagala lwakuba just kyajjawo buzibu ate kino ky'oŋŋambye nti ayagambye ajja bbita anti kati bwaŋŋambira nti ajja kubita olw'okuba ye alaba mbunze mulaga ngenda mukyawa ku kino kye yakola ekyokuba nga yawasana oba tomukyawa abeere boyfriend wo obeere namba 2 ani Kadima sisobola kukkiriza ku maanyi gange ago gonna ge mutadde musajja mutaddemu ssente zange nnyingi sisobola kukkiriza kubeeramu eyo nsindikagano kati ssente zo wazimuweerezanga otya sindikiranga ssente ku ssimu nga ŋŋamba nti waliwo byapulani nga tulina byetugenda okukola ngera woomanyi omuntu wamuleka kale nga talina mulimu guli gwavunaanyizibwa kati ssente zo tuzaagala ssente sirina kyenzaagaza kasa nalina ze nazzeeko nawo entonotono zijja kumbeezaawo naye ze kyenjagala aggyemu ebifaananyi byange ebifaananyi aganye obijjamu anti satisagamba weŋŋaana okuwulirwa singa ngezaako okugaana omuddira ebifaananyi agenda kubaabita taboyogereko naye mwami Kadima kale tovaako nno ye Jaaka Hello. Esebo. Jebaleko. Ale sebo, jebale sebo. Njogerako ne Jaaka. Esebo. Jaaka obulamu buli butya? Obulamu si bubi. Hadi Jaaka nze bampita Kadima. Esebo. Ndi ku BTFM 1 waliwo omukyala nkubiddeko bamuyita Ndagira omumanyi? Ndagire ki? Ndagira ngambye nti abadde Saudi abadde mwagalwawo. Ndagire mumanyi mukyala wange. Omumanyi. Esebo. Okay, Ndagira atutumye. Esebo. Atunyongedde binnanga bwe byali n'atugamba wawasa ate nga mwali mwesuubiza ebintu bingi. Esebo. Naye kati ekiriwo obulobudde njagala kuyisa mu bwangu. Esebo. Atugambye ku nsonga y'ebifaananyi.
ebifaananyi bye mwesindikiranga nga muli mu mukwano kuba ngambye nti yakusindikiranga ebifaananyi bye esebo nange namusindikiranga ebyange naye wamusindikiranga etatugambye nti gwe wamusindikiranga nange namusindikiranga ebyange kakati anti atugambye nti buli w'omugamba nti omukyayi ebiki biki kuba atugambye nti wamugambye nti gwe okyamwagala wadde olina omukazi omulala nate atugambye nti buli waggambako omusuubiza nti ebifaananyi ogenda kubiwaayo ogenda biteeka ku mutimbagano kakati obuzibu buvaawa lwaki tukwata ebifaananyi n'obiggyamu mu ssimu ebifaananyi nange namusindikira nga ebyange lagire mukazi wange sikwakuba nti nawasa nenze nkyamwagala ng'omuntu naye omuntu gw'okyayagala ng'omuntu lwaki wawasa ate nga tomugambye ebyo bibaawo mu nsi kuba lwa nsonga nti nayo myaka 3 giba mingi nga nange nina omusayi ndi muntu nga ye kati ekyo bifaananyi nange namusindikiranga ebyange bw'aba ayagala tujje kujjamu bifaananyi ng'ayagala twawukane tusisinkane nze nsiimulemu ebyange naye asiimulemu ebyange ebibye nga musisinkanye bwe tusisinkana nze nsobola osiimulamu ebibye naye n'asiimulamu ebyange kuba nsinza kusiimulamu byange ng'ate nze simanyi oba ebyange yabikola ki yabisiimulamu ndagire wangi sebo ebifaananyi bye obirina ebifaananyi byenze nabisangulamu sebo wabisangulamu jaka atugambye nti yabisangulamu tekiyinzika kubanga yabisangulamu kuba simanyi engandaga nti nabisangulamu nze tuli naye tusisinkanye babiri nga bwe twaba twagalanira nze nsiimulemu ebifaananyi bye naye asiimulemu ebyange oyagala musisinkana wa ansanga wakusifu sebo sigenda kusanga kifo kyekusifu oyagala kunkola ki sigenda kujjayo oba sekyo jangu ku lesipaabu we twasisinkananga eyo waliyo loogi era wantwalangayo nga sinaba kuva mu Uganda kati ate lwaki mbazze eyo wali loogi kale sigaza ebifaananyi by'olina nange nsigaze ebyange tewali buzibu kansigaze ebi ate ani ndagire sebo ate wagambye ebifaananyi bye wabijjamu mbirina kati nsobola obijjamu nga ate naye ebyange akyabirina amala sangulamu byange nange nendyoka nsangulamu ebiri kati lwaki temukimaliriza naye nga tukimaliriza nga yange asoose kungamba anjagala mu kifo kyekusifu ayagala kunkolerayo ate edakika yemu nti ate musange ku lesipaabu yantwalangayo eyo waliyo ziroogi kati ayagala kunkolerayo biki oba tobirina ebifaananyi bye kati mukulu kadima owakana nkuweerezeeko simwolabe nga bwe yabala saagala ompeerezeeko kale katugendeko mubawuliriza tulabe amagezi ge batuwa sebo katulina amagezi ge batuwa amayanja bitifama okukabuguza ekintabu ky'omuziki erina ebisasa n'ekintabu ky'omuziki ekisinga wangi webale tuweereza nawe okuliriza anabeera Barnabas ambasada w'abaluli nakasongola gyendi esebo ekyo kyendabye atewo omwami alabika akyayagala omukyala naye omukyala yakoowa oba naye kikola batyawo tweyanzike BFM webale kuweereza mukulu nawe owuliriza ono Mutebi Francis namama okota yes sebo mukulu kadima nkubuulire abo bakyayagalana buli omu atega munne akalipo bawulidde ennyebwa batukuba laavu yaabwe tusiimye nnyo okubanga mbadde muwuliriza yenze kadima nze namayanja pete nange ankabaguza sana obunaka bulungi musule bulungi mweraba